gye buvuddeko wiiki ntono nnyo emabega munnamateeka mu ggwanga eri Amerika yagenda bw'atyo n'akwata ekiwandiiko era nga kino kye kiwandiiko ekyafowadingibwa mu International Criminal Court ekyali kirina okubeera nga kikoowoola oba nga kiraga obukakafu nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Mutabaniwe n'abalala beenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu wakati w'omwaka 2020 okutuuka olunaku olwaleero ng'ayimirira ku kyaliwo nga 18 ne 19 Novemba w'omwaka 2020 namungi w'omuntu we yafiirwa obulamu bwe mu kibuga Kampala n'emirundi emirala egibadde nga gibeerawo ng'Abannayuganda bafiirwa obulamu bwabwe mu mikono gy'abakwata mmundu oba bayite abakuumaddembe abaali badde bakuuma obulamu bw'abantu n'ebyabwe wabula ne bakola omulimu gw'okuggyawo obulamu bw'abantu n'okumalawo ebyabwe. Olunaku olwaleero mu mawulire agaavudde e Russia gaayongedde okwoleka lwatu nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa atalimira ddala kambugu n'abakungu mu ggwanga eri Amerika ng'agamba nti bayitiridde ejjoogo n'akajjanja bayitiridde akamanyiiro era nga bwe mbadde nga nkugamba nti ne bwe yava mu ggwanga eri Amerika yeeyongera okulaga lwatu titali ready and willing kubeera ng'agondera ebyo ebyali biteekeddwawo oba ebyali byogeddwako mu lukuŋŋaana lwe baalimu nga abakulu abatwala amawanga ku lukalu lwa Africa. Wano wenjagala tutandike olunaku olwaleero yonna gy'ompulirira webala okubeera nga nate weekuumidde ku mukutu Rugaba yebala kumpeeredde obulamu n'otuka olunaku olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abaviiriddwako abantu bammwe abatuweere ekiwummulo eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeeyongere okubagumya. Butereevu akalagaane tekajja buliika bulijjo tulondoola era nga twagala okumanya enteekateeka eriwo era nga twagala okulondoola okumanya yo International Criminal Court eyogera ki ku mbeera eno era ddala bwino eyatwalibwayo amala oba yali tamala. Gye buvuddeko ennaku ntono nnyo nga Robert Kyagulanyi Bobi Wine ali mu ggwanga eri Amerika mu kulonkinga documentary ey'ebyo ebyaliwo mu mwaka 2021 mukadde mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mwe yakolera ebikolobero ebitagambika oba ebitabalika nga muno mwe mwali okutirimbula abantu okubawamba okubatulugunya abamu ne batuuka n'okufiirwa ebitundu byabwe eby'omubiri abandi ne babulawo nga naguno gwaka amayitire gaabwe tegamanyikiddwa. Wenjogerera bino olunaku olwaleero njagala okubeera nga nyimiridde mu kifo kino nkwatulire kugambe nti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa alabika akadde ke ak'okwambala oba oliawo kandibanga katuukidde ddala kubanga ate enkolaganya gye yavuddeyo okubeera ng'alaga eggwanga eri Amerika gy'alina n'eggwanga erya Russia yandibanga egenda kuleeta nabemwereere tevuddeemu kalungi. Omukulu amanyikiddwa nga munnamateeka nga amannya ge ye Bruce mu ggwanga eri Amerika bw'atyo leero yatutteyo bwino omulala oba obukakafu obulala okugatta ku bulyo bw'abantu 215 era nga yakutte data bw'atyo n'abeera nga naye atwalayo omulala ayongera okulaga era awa obukakafu nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Mutabaniwe Kainerugaba n'abalala omuli Anita Among n'ab'amagye nga Kulaije abeenyigira mu kutirimbula ko n'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Omukyala Wangadya ng'onono yakwatagana n'ekitongole eky'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda naye ku lukalala olwo nakugamba nti tabulako era kwali nga n'abakungu abalala okuva mu gavumenti eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nga n'omukulu byabakama naye kw'omutwalidde kwe bali ku lukalala olwo lulina okubeera ng'ate lulabikako eri International Criminal Court lweyongere okubitebya. Mu nkola ey'obutambi
audio ne video n'ebifaananyi, munnamateeka ono yeeyongedde okutwalayo obukakafu obulala okubalaga nti muluddewo era mukeereye mu aba International Criminal Court okukoowoola mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'abalala abaali nabo ku lukalala nga ne mutabaniwe teyeerabiddwa. Era nga wano we yaweereddeyo bwino n'alaga nti omwana ono naye ayagala kulabika nti mu bbanga eritali lya wala ebikolwa bya taata we abiteeka ku levo eddako oba abiteeka ku levo endala. Era n'agamba nti aba International Criminal Court balabika bagayaddemu era ne balagaya balina okubeera nga bongerayo oba bongera okuteekamu obwangu mu mbeera y'okukwata Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'abalala balina ku lukalala olwo. Olwaleero okwegatta ku bantu 215 abala 120 be bavuddeyo ne baleeta bwino omulala ku kubulwawo kw'abantu n'abafudde mu ggwanga erya Uganda era nga beeteefuteefu okubakinga Robert Kyagulanyi Bobi Wine n'abantu aba bulijjo abawangaalira ku lukalu lwa Africa mu ggwanga erya Uganda okulumika oba okulumirizwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olw'ebikolobero ebyakolebwa. Y'omukyala Anita Anet Among walibadde weewuunya nnyo lwaki alabikira ku lukalala luno. Mujjukira bulungi nnyo nti mu budde bw'okulonda akalulu k'e Bukeddeya waliwo omukyala eyakubibwa bubi nnyo ddala ebitagambika ate nga n'omulala bw'atyo yawambibwa era yaddamu okulabikako ng'afudde. Ebimu nno ku bimuvunaanya ye wangadya ebimuvunaanya kwe kubeera nti yagamba nti mu Uganda temuliimu ddembe lya buntu lityoboddwa era abo abakwatibwa baba bakwatibbwa mu mateeka naye ng'ate enkwata gye babadde babakwatamu mwenna mubadde nga mugiraba ebadde yakubawambiranga mu drone n'okubeera nga babatwala ne babatulugunya. Abamu ne bakomawo nga n'engalo tebalina, abalala nga tebalina njala mu bigere oba oliawo ng'akabonero akakulaga omuliro gwe babadde bayitamu eyo gye babadde. Munnayuganda munnange neeyongera okukuutira nti ng'abantu nga bano bannamateeka okuva mu mawanga ag'enjawulo beeyongera okutuyamba okweggyako mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, naffe eddimu lyaffe anti Abaganda bagamba nannyini mufu yakwate wawunya. Ddimu lyaffe ddene era lya muwendo okulabika nti naffe twekunga oba twekolamu omulimu okulabika nti Uganda ekyuka. Geego nno amawulire genjagadde okubeera nga nkuwa wabula era nga ngafundikira nkugamba nnyo nti mpaawo ajja kwagalira Uganda yo nga gwe bwe walijjagadde, kubanga olwaleero bonna abalimu baluubirira kubaako bye bakenenulamu olwo bamale bagende bakuulite ne kye batutte kyonna. Kati kiri gy'oli okuleka Uganda yeefuuke matongo oba okulwanirira Uganda yo olunaku olw'enkya ogyeyagaliremu. Nja kudda n'amawulire amalala mangi nnyo. Enkola yaffe yakyukamuko, twava ku vidiyo entono kati ne tweyongerayo yo ku vidiyo nga 5 buli lunaku olw'amawulire agagwawo buli lukya. Era abatuwaka data neeyongera okubawonga eri Katonda abongererewo wonna we mujja nti akatono ako mmwe kemulabanga akatono kagattawo kinene nnyo naddala ku nkyukakyuka ly'eggwanga eya Uganda. Abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye omujja kadda togoberera abanyongererewo ebirungi lufukunya. Tuddiŋŋane mu vidiyo eddako mubeere bulungi mweraba.